Kati webanangamba muno salamu aleikum. Ambagamba alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate bagamba thank you for coming. Ambagamba yes, I'm fine, I'm coming. Nzikiriza kale kiga. Ogerako naye at least ayinza okuwulirawo. Tewali atati ansonga eyo. Naye nzikiriza. Soko mbuli ensonga ki? Okuzaala. Batya kuzaala oba batya ekikola kye bakola olyoka ofuna olubuto? Batya ekikolwa. Baba kitya batya atunyonyola kiruma. Bingi kati olabayo. Osobola kwekangirawo ng'ate bulumi ng'ate ogamba ye bannaye ate banangamba batya nti bino wabijjeewa kati ng'olubuto. Naye ng'olaba nenze ndi mukakafu tinyina omuzaalira. Olina omuzaalira omwana? Sijja genda bwaffe kale nga sizadde. Ate naye ayagala kuba talinayo mwana. Nange nkimanyi nti okulwa nange lino lyonna ebbanga tewali akikola. Era ayagala baana. Kuba kakati golaba gotokimanyi nti omuntu bwafa nga tazadde bamuyisa manju. Era muganda wange bamuyisa manju. Kati ne Mukunja ali awo. Ate nga tukulabamu essuubi nti gwayinza omuwonyo botole nnyo. Tekisoboka. Nina omuzaalira. Sheebah. Nina omuzaalira. Jangu tusome baluwa yino efutte mu ggulu ebigirimu nga bikulu nnyo erinse kulabula Katonda waffe ayagala tusome obubaka buno tudduke tuleme okuzikirira. Export TV to the world. Tosalanga gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi. Bajjajjaffe bwe batyo bakyogera ntukitambulyako paka na leero era nga ddala nsonga. Amanyi omwana soda oli ku Export TV aba El Shaddai Money Service International batambuzizza ssente era bakyazitambuza naye bagenda zikutambuliza. Bangi bavudde nga bawa obujulizi nti ddala baalaali basangibwa mu kibuga mu nsi South Africa. Ngeyo bebakolayo bingi nnyo bakusasulira simanyi biki njagala sasula DSTV mazzi masanyalaze simanyi njagala sasula sindika sente mu banka sirina budde gwe bakubire kasimu bagenda tambuza sente zo nga bazivaliwinga ate nga ziri safe bazeeta muno mu ggwanga Uganda tebazijjamu ne bazitwala yonna gy'oba oyagala zigende ate ku bbeeyi esoboka. Mu Kampala batwetedde office eri kwa Arua Park ekizimbe bakiyita Spiria Complex edduuka liri 14 mu kibuga Kampala mudduke mukolina ba El Shaddai. Sheebah oli otya? Gende. Jebaleko. Kale naye jebale. Mukunja alina byangambye. Mbikugambe. Naye ngenda bigamba. Nga tumaze onnyumyanyumyamu. Byangambye birungi bizaamu amaanyi tebiringa biri ebyajjo. Oli? Byangambye tusooke tunyumyemu nangamba onyumyamu ne Sheebah n'akubulira amazima ng'olyeko omugamba. Olite? Sheebah nakulabye ejjo nalabye ebifaananyi ku ssimu ng'ozimbye wano bakubye. Sheebah ni yakubye? Banjikira buyigizi ne bankuba nga simanyi nga sibulina kye mbakoze ne bankuba n'ensimba munona wannuma namuno. Sheebah abakuba wabalaba era nobategeera? Kyali kiro. Baali boogera kyo bajja nga bakuba bukubi nga tebalina kye boogera? Nga tebalina kye boogera ndoza bawulira bubi oba byenkola naye nga bambi nze sina abantu bankyankalanya kunkuba kuba n'oyo Mukunja mbeera naye bulungi tubeerawo nga olabye naye nze just nali ntambuddemu eyo nga gye bakuumira omwana wange kale omwana wange gy'abeera kati ndi kutambulamu kati ekiro we nali nsala ekkubo saategeera gye baava ne bankuba Mukunja yagamba ne bagenda. Mukunja yagamba kyo kifanze njagadde njogereko naawe nga saagala muntu awaayiriza munne. Mukunja agamba obudde bwali bugenze zalinga 10:00 za kiro. Yakulaba ng'oli kunywa omwenge. Nengamba ne Sheebah ngamba takyanywa omwenge. Wama kyali kitya ku olwo wava otya awaka? Nze nali nguvuddeko naye kale just nagenda oli Isaac. Waliwo omulala amanyi omwana wange kale just amanyi muwala wange tati Zakazi kale just yawo mbeerawo bubeezi. Ngendawo bugenzi ne mbabuuzaako bamanyira bamanyi mbeera ne Mukunja. Baga nti bambi yebale kuteekamu sente nakubeera nti nga kubeera nga kuumye. Olabika bulungi. N'okuyimba ennyimba weebale kuyimba waba yakuteekamu esente z'okuyimba ennyimba ne mbakkiriza kati just we nali ngenzeeko okubagamba nti neera mbeerera ddala naye.
bone bagulira kenge naye Mukunja agamba mbu wavaaka ng'omulimbye mbu ye teyategeera nakutegeera agenda otuuka mu nnyumba ng'ofulumye mwamma kituufu watoloka butolose waga kale navaawo nga sigambye gundi bulina nenyambuka ye yali agenze eri wa simpokiira nenyambuka neŋŋamba nja kuddayo kasita kumpi naye nga nali nyambuse wali eri nga w'omwana obudde ne bukukwatirayo omwana ye wamulaba neŋŋamba owaayo obanga ensula eri ewali yeeti era gye nasula kati nasula eri wali yeeti eri gye yasooka otupangisiza naali yeeti nga bamaze okukukuba ani yakuyambako okutuusa eri nga bakukuba nagenda mpolampola mpaka we natuukayo mugamba ali yeeti nsikulirawo kuba nkubye neebake kati ye Mukunja tebamukubira simu kujja kulabako nga bakukubye simanyi oba bamukubira amasimu naye onajja nenkonkuna yagamba genda gyobadde odde enkya kati wenadde enkya kwe kumwetondera nenfukamira nemugamba bansonyiwe gwankutte bukwasa omwenge naye nga sikyera bikozesa ebyo oli gundi ye yagumpayiza nga tamanyi nti nogujja kunkwata ekiteeza agezaako mumwetondera n'agaana ekiro nangamba genda gyobadde kati nze nagenda nakonkona liyeti eri gye twali tubeera nebaka eyo namala kubaca okunaaba liyeti nanaaba nange nenaaba kati nensiimula enju kwe kujja eno okumwetondera nenkyuse nga waliwo ezaali zasigalayo eri Mukunja yaŋŋamba mbu ye bimuluma bwakulaba ng'onywedde omwenge ne bakuba bimuluma era ebimuluma oba takigambangako nze aŋŋambye era yawulira nnyo obusungu agamba ye Sheebah buli wanywa omwenge bamukuba Sheebah talina kukubibwa nagamba yagaana okunywa omwenge naye mbu gwe towulira nadde mugambe nti Isaac yadde aguma nesigera kuddamu gunyola nsonga na Isaac yagamba mbu nagenda mukyalo tagenda bbeerawo ate wali tata omwana yaliwo naye nze just ekintwala mikwano gyange abaaliwo ekyadde nali ngenze babuuzaako naye gwobeera mukaawo n'owulira ng'oyagala okukombako kakenge oba wabivaako walokoka kubanga kusanze na mu bayibuli ng'osoma nabivaako ekyoyoyo tekijja ne kikukwata muli n'owulira ng'oyagala kukombako at least kijja kale ngeri gye nali ngunywa naye kale simanyi ddagala lyakuguviirako ddala oli bw'aba alirina nagamba Sheebah nsobola omuwa eddagala osobola olikwata Sheebah asuubiza nze fe tuli ba mikwano etwerimba era nalirayidde na wanungo bali tebannagenda gamba buli kimu nze mba nju tusobola okwogera amazima nsobola okuguvaako naye walaba nti Mukunja yanyiiga amaitondedde egyo ne kumakya mpisa n'atuulaawo nenfukamira netonda naye mutuufu onyiiga oba si mutuufu mutuufu lwasooka nali simusabye gwe wagenda bugenzi nemunyonya nemugamba sawadde mu basajja nawadde mikwano gyange bali abagamba muno watandika kuba na Mukunja bambi kuba yaŋŋambye mbu nekirabika nekyakkubiza busajja bwobwo nga bukulwanira kati naye basajja namugambye mazima nga n'abantu bawulira bano abakamera waliwo abasoosewo mugamba mazima nti sirinayo basajja nze siri mwensi kati yalowooza mbu oba basajja bwe babadde bakulwanira naye ngamba ne Sheebah nga simumanyike nga Sheebah yandiddemu olugbe soda singa ndabayo buli lunaku senga nemerako nempika neŋŋamba nti njagala kubeera eri naye era nkusalawo nti njagala kubeera naye kubeera nabaliira bwe yansangako nabo naye nagamba tewali bba wange yekayeka mu nsi eno gwe yali tata w'omwana yafuna omukazi omulala nze kati gwe mmanyi nga tata w'omwana wange Yusufu ate naye ali kyabadde azi Mukunja alina kyagamba nti n'okuzaala omwana atya kati kuba era oyinza noleka omwana mu nnyumba nodduka n'ogenda ne bakuba ate maama w'omwana n'afuna obuzibu n'atafuna budde buyonsa mwana bubye ebimu ku bimutiisa nze mpozi kyagamba ki nze nina bingi Sheebah oluusi mba njagala mbigambe naye oluusi nkusanga oli bize yagamba alina byatya ate nga naawe omuwagira si kyo wekiri kuba kati Mukunja alina amabeere agasobola oyonsa omwana alina ki aliwo nga musajja kati bw'oleka omwana mu nnyumba kati gye wabadde okumyawo kiro nnyo nga ani alina omwana obudde obwo gwe naye sobola okubamu akafaananyi gwe maama w'omwana omwana alina nze mmanyi bibebi ebito bibeera mu ngalo z'abamaama w'ebiti nekiyonka Mukunja talina bbeere alina ki newaaba nayo terisobola yonka omwana yonka lya muntu ye nagambye ebimutiisa kati simanyi oba gwe olowooza akyawo kyabadde kyalumu soda siddamu ekyo
Sheebah kati ngenda tandika okugenda nkukyali kuba yantwalako ne wa Bugembe ate twali fembe ojjukira oba waliko noyimba akayimba mu kanisa abantu basanyuka nnyo era nja tandika ngenda butagenda ku kyaki nze ngamba bisaani biba bikuyingira naye nga natandika okugenda ku kyaki ne wa Bugembe naliyo nga nkute Bayibuli oba n'okusaba ekiro kino tosaba nga ogenda okwebaka mbadde weerabira omanyi sitaani akema nange eryo lwankema nanga asoda agenda obbeko naga agenda obbeko naga faya nebigenda kati Mukunja mugambe kikuba ngambe yogerako naye kyonna kyaggamba nsi ngenda kiwuliriza naye abadde agamba mwawukane kitegeera mutajja kusobola mbulako omunyooma nga ne Sheebah ali anyomedde Mukunja simunyooma mwetondedde buli kimu ebi byonna sigenda kudda mu bikola ngenda beera wamu ati disingume nawe mbawo ekirowoozo nti kangende mu baana bange oba ewaffe nga mbeerawo oba akubonyaabonya Sheebah nga tetumanyi kuba omanyi abantu beerungi ya Sheebah okimanyi oli asobola okgenda nagaako kasoda nkagulira emmere naye nga soda kalya kikomando okitegeera Mukunja oba yeesoma ng'akubonyaabonya tetubeerayo nakkuba empi nga nawe wakoowa olinga ali mu kkomera kankuba mpusijja muwaire akuyisa atya ampisa bulungi angulira ekyokulya naye nze mbadde seyagenda kutera tutambula bivaawo nze mbadde mbeerawo era we tuba tabadde nga tetubeera wano eno nga tubeera eri wa Simpokiira Simpokiira ng'abeerayo nange kennyini naye leero sitaani yakkemye oba lwaki tomugamba nti akabisa ako kanzijjako lwaki tokangulira nenkanywera mu nnyumba nemmala okkanywa nenneebaka ng'olwakooyo kazze kuba bw'omala okkanywa neweebaka oba ogenda lwana naye oba gona lwana naye ambiveeko soda sigale ku gundi ku soda ku butunda ku butunda kati nkamulengo obutunda ati newenya ebikopo nga 3 n'otwala eri weebaka wangambye bw'oba okanywedde oba mukambwe ngenda tandika kwebaka bwebasika kituufu ekyangambye kutambula mbu bw'okanywa oba mukambwe asigala kuddamu kutambula oba mpewooza waffe oba biki ebikutuma biki ebirinnya naye sigala kuddamu kunywa kambireke Sheebah nze njagala nnyo obeere ne Muuku nze kyova Mukunja olaba lwaki nvuddeyo n'enzija eno angambye ngenda kukyawagana ne Sheebah mute ne bwana nedda Mukunja nze okulaba Sheebah nze okukulaba nakulabira kwani ku Mukunja abayimbi bonna betulabye simanyi oba okyabajjukira King Saha Bamisaaki tunyumiddwa nga tulina Mukunja kati nemugana totuleka kitegeera kati njagala osaba abawagizi ba Mukunja nabo betondere kuba banyize bagana ne Sheebah naye alinga atasiima nsiima so nabo betondere bakusonyiwe kuba nze ngenda gamba Mukunja sonyiwa Sheebah mbadde nsaba bansonyiwe obasuubize nti ne bazadde bange gye bali bansonyiwe nabo bennyini bansonyiwe togenda kuddamu Bulaaya Dubai atuuse wa Sheebah nakulabye oli n'abasirikale nabadde n'abasirikale nga bali mu kutubuuzako nga batugamba nti nno tuyimbiremu akayimba ako kewayimba nembayimbira nze nfunye gwe neesibako nawe efuneego wetungako ebya laavu byakwesibako teka ensonyi ku bbali positinga omuntu katubeesibeko gwate tunakola ki kwagala n'omutakiraba oba olinze mmale kweyambula nze waka abantu maggwe n'empewo zaagala ggwe mu mutima wanteekamu ki nga mpulira ebisokola wano Sheebah oba empewo zaako wa Mukunja nga ensonga lwaki zikola effujjo oveewo nanti era zamukoowa nedda nga zamukoowa kuba kati wano ziba zimwagala olina okwesiba oba zize ezize nga tezitakwagala oba zanga simanyi soda Sheebah nawulidde omanyi nabadde ku ssimu essimu yange nenkaaba ngamba Sheebah ngenda musanga wawa batali Mukunja tugwe kubamu akafaananyi nga toli wa Mukunja oba ogenda beera wasooka ombuuliremu tewali sigenda kuddamu kati nenenyeza emikwano nedda eri emikwano emirungi n'emibi Sheebah emikwano emibi gikola biki anti muyinza onyumya ye neerabira nti nolina okuddayo ewaka nemunyumya nga ye tayagala oveewo emikwano gyo
Nakozesa n'ebibi. Se bibi. Okimanyi ne Mukunja abadde amanyi mbu baba bagize n'ojjira. Mbusompyo. Nze waka okuva omwana we yafa bangana okwegatta n'abasajja. Tiye kyana kyange ekito. Kyafa ekiwala. Omaze nga bbanga ki ngato? Ndudde. Mukunja ali serious? Okola ki? Nze simanyi nti n'oba ali serious, nze simanyi. Kuba nalina kuwulidde ogamba nti ne Mukunja mazima ngende nga sikuzaaliddeyo yadde ekyana. Nze sisobola kgenda. Ati olaba oli asooka Jasi yatya waka nga nzaddemu mangu naye kati singa tuli mu baana bana. Naye kati nze ate kye nalema okukolera oli oba ye kye yadduka oba buvunaanyizibwa ate nsobola okikolera ne muzaalira abaana abo. Mukunja osobola omuzaalira abaana bana. Kitegeeza agume akusonyiwe. Bannaye mwenna mwenna abawagizi ba King Sheebah n'aba Mukunja. Sheebah alina abaana bafaaba. Mukunja tusonyiwe. Tusonyiwe. Mukunja bw'ava n'agamba okusonyiwa nti ekiro tugende kigwe okkiriza. Kyogere nga bakulaba munnange omanyi njagala ngenda okwegayirira Mukunja. Nga nina obujulizi kuba ngambye soda Sheebah ngamba ndaba mulinga ba mikwano. Nzikiriza kale kiga. Ogerako naye at least ayinza okuwulirawo. Ewali atati ansonga eyo naye nzikiriza. Soko mbulira ensonga ki? Okuzaala. Batya kuzaala oba batya ekikola kye bakola olyoka ofuna olubuto? Batya ekikolwa. Baba kitya batya atunnyonnyola kiruma. Bingi kati olabayo. Osobola okwekangirawo ng'ate bulumi ng'ate ogamba ye bannaye ate banangamba batya nti bino wabijjeewa kati ng'olubuto. Naye ng'olaba naye nze ndi mukakafu nti nyina omuzaalira. Olina omuzaalira omwana? Sijja genda bwaffe kale nga sizadde. Ate naye ayagala kuba talinayo mwana. Nange era nange nkimanyi nti okulwa nange lino lyonna ebbanga tewali akikola. Era ayagala baana. Kuba kakati golaba gwe tokimanyi nti omuntu bw'afa nga tazadde bamuyisa manju. Era muganda wange bamuyisa manju. Kati ne Mukunja ali awo. Ate nga tukulabamu essuubi nti gwayinza omuwonyo botole ennyumba. Tekisoboka. Nina omuzaalira. Sheebah. Nina omuzaalira. Naffe kye twagala. Njagala nkere ku makya onkubira essimu nti soda jangulayo ku kibbebi kyaffe. Kiwala kirenzi. Wagasooka muzaalira kibbebi ki? Kirenzi. Omusiika. Tolaba. Kataga tusubya musika olw'obwengenge. Zibanze nava kuwala gye nasigala ku gundi kutaaba omuganda. Oba naye mubi. Naye mubi. Byonna mbiveeko. Naye nga Sheebah fe abantu tukwagala. Ne Mukunja ngamba ekyamazima muli alumwa. Alabanga oba Sheebah njoga. Oba Sheebah mpisaamu amaaso. Nenga suubira nti oyinza omuyisaamu amaaso. Mpozi ng'okoyo okutukuba omuziki Sheebah okoyo oyimba obuyimba. Nkyayimba. Naye osobola oyimba nga tolina Mukunja? Tukwagala munnange ebikola nze nkwise nenga kanziza Sheebah emmanju nga ne Mukunja ataliiwo twogere ebyaffe. Kuba yankubiddeko nange essimu gyo nagamba soda Sheebah nnemye. Sheebah gyatamidde. Sheebah bamukuba bajja mukuba bamutte. Bagambe nti nze amuttisizza. Kitegeera. So Sheebah bonerera. Kuba yagamba bamukubidde essimu ng'owanise ebigere mu bbanga fumita empere koona gisima empere. Nedda. Ngabadde mufumita empere. Mbu vibe yabadde ekutte. Nga bo tebanzikiza kuva nga bagamba ono omwana tumumanyi atuyimbira. Babadde bataddeko ne ku buyimba. Yadde music naye ng'ali mu dduuka nga kale omuntu atasobola kuyingiramu. Mbongo gyemu essaati ebbeere onyeenya bwoti fumita empere ningamba. Nedda. Eri yabadde gundi vest. Ngeno gundi ngeno saati esiba amapeesa naye nga tesiba. N'obagamba mugazi wenza amanyi okuba mu Mukunja yanjigirizo zina n'okola saaka awo ebigere mu bbanga. Nadde ku gundi ku dduuka liri ebyasonga. Ku dduuka mukwano gwange naye muyi kale naye serebu. Kati bwema ne Mukunja amumanyi. Nalinga mpitawo ng'era agamba Sheebah. Era mmanyi. Wazinyeemu ko wabakubyemu ku mazina awo.
mbunojjamu n'engoye n'ogamba nze neyambule nze nali mu kuba omuziki tewabikoze pozi ngo nako yagala ogamba abawagizi bo nabo bakusonyiwe kuba nabo baliyo nabo kati nkola bwoti gamba n'abakuwagira bakwegayirireko Mukunja atusonyiwe bagambe mbegayiridde Mukunja atusonyiwe bagambe nabo bamwegayirireko nabo namwe mumwegayirireko bamugamba akusonyiwe bananga abalabi baffe bwete bwe tuwayizaamu ne King Sheebah saawa yonna agenda Dubai wafunye passport wagirabyeko bangambye kuliko n'akafaananyiiko kuliko ekifaananyi kyange ate ekirala kya gundi oli kya Mukunja mbu kuliko n'amanyago mannya ki bakumba Dorothy kati akasobeera nako oba osobola olinnya ennyonyi kiki kye weesunga ennyo ng'otuuse Dubai neesunze okubayimbira basanyuke nti njogereko nabo bambuuze nti watandika otya okuyimba mbagambe buli kimu mbagambe nti bwenti nti nga nnyimba ennyimba ezo ng'abantu zibasanyusa omutima olwesunze n'olinnyako mu nnyonyi totya kuwanuka mu nnyonyi n'ogwa wansi n'okuba ebyenda ne bifootoka ntya naye tuba tulina kusaba ssala Mukama oyo atuyambe tusobole otuuka obulungi wali olinnya ku nnyonyi ate emmotoka nagirinyako ate tulweyini train sigirinyako kati ku byonna osinga kwesunga kulinnya ki kulinnya nnyonyi oluzungu bangamba abasajja boogera luzungu simanyi Sheebah oba n'abatandika otya bannange ajja kuba awaddamu nga goyogera mu Luganda ng'oli bwavvuunulayo ate go babuuzaako nti mu Luwarabu oba assalaamu aleikum njabagamba kati webanangamba muno salaamu aleikum ambagamba aleikum salaamu walakumatulahi wabarakatu ate bagamba thank you for comings ambagamba yes I'm fine I'm coming yes I'm fine I'm coming baba oluzungu ate omanyi mu Sheebah yako osinga ne ku Mukunja kugwe ne Mukunja ani asinga oluzungu Mukunja alumanyi kale Sheebah labo olina nebbwa waneeno bannange tegakulumanya gannuma bamunewe gendereza oli celebrity abalabi ba Expo TV tulina abakadde baffe abasalaamu furniture basangibwa mu kibuga gwava bali ku Jinja Road ngenda kunnyonnyola ave bweyogerere naawe ava mu Kampala bali Kireka Banda Kireka gwe kasootuuka ku kikubo ekyambuka kuba kapandira weekali kaliko Nabisunsa Girls kati ekikubo kyennyini wekyambuka bwekiti kya ttaka amaaso ng'ogatunuza wakyemmanga ogenda laba ennyumba ennene eriko entebe ezinyirira n'okusinga King Sheebah sibwe guli kati ezo entebe kirirawo wansi bagambe nva ku Expo TV bangambye mugenda kumpa discount ya bitundu 3 ku kikubo bagenda gikuwa discount nze nkubuulira gwe tukobuuze njagala kwogera na manager wa Salaamu Furniture kasootuukawo agenda kukolako maridadi sana agenda kukolera ne delivery akutusiza ebintu byo byagala enamba y'essimu agenda gikuteerawo bambi mudduke balungi nnyo ate beesigwa gwe naawe kadama ali eyo mu kyeyo simanyi biki nabo dduka obeekwate embeera etambule maridadi sana Sheebah tetusobola vaano nga tuyimbyeyo kayimba akasaba katonda we Mukunja ekisa atusonyiwe oba ka Bayibuli gy'olina oba kaki kayimba oba kayimba ki oba tuyimbe Bayibuli gy'olina katonda akwatibweko agambe Mukunja atusonyiwe Bayibuli gy'olina zembuuza ogisoma obanga ogitereka mitwetweyo ekyo nno kyakabi kale gisome mukwano oliwona okufa jangu tusome
baluwa yino efutte mu ggulu ebigirimu nga bikulu nnyo 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 erense kulabula Katonda waffe ayagala tusome obubaka buno tudduke tuleme okuzikirira. Mukunja bw'atatusonyiwa bannange ajja kuba alina kyatunoonyako. Sheebah neyanzizaako okunyumyako nange Mukama akunkuumire. Bakadde baffe abadde ku Expo okuva gye twatandikidde sitole ndowooza oziwulidde, ojja genda ozigattagatta olabe ani mukyamu ani musobya ani alina okusonyiwa ani, naye nga mu buli mbeera ffenna tusaba Mukunja Atasera taata yonna gy'oli tukuyise na taata kuba ne Sheebah yagambye Mukunja nkulaba nga taata si bwe kiri alinga muzadde. Mukunja tukwegayiridde tuli ku bigere byaffe ssebo tuyambe osonyiwe King Sheebah. Ffe twagala Sheebah nga musanyufu ayimba buli kimu nga kitambula malidadi sana. Mbadde omwana soda abe yali ku kamera. Mukama abatukuumire. Expo TV to the world.